akola ki what ayinza onoonya okufa kata ayinza osanga emmotoka ye yagigula wanana nti kati oyo ayinza okukwana abawala n'abamala ku kyalo dwezo mbadi oba n'abakazi ebintu ntuwe ebyo tebakibibamalamu tinze kasana mulaba ng'abonga emmotoka naye nga olaba abonga kyuma era bagamba mu Embaale teriyo kifunisa abaana balenzi bakazi I had an obbi ng'ava Mbaale ebyo byetusagira ku balenzi nga mugamba you will marry me nagamba foredi omukyala abeerayo because they have to watch you nga bakusakamusayizinga nga bakusala embalu siviyo ino gikuba ku meeza awo wetandikira. Oh my God, he was so strong. He wasn't even frightened. Teyatidde namu omusajja bannange kati omusajja abeerawo nga kati nze nzunzuza nsobola okuwasa Mbaale n'enjimalayo ku bugumu bwendiko. Omusajja tatiitiira oyimirirawo bwoti. Anti nze nsigala ku mawulire. Gwe omusajja asize okola ki? Obugumu. Yakulabisa kuti. Amuweza ku tayiri mu kaleesu. Tonze njukiza. Tayiri y'ekikulu. Sikujukiza loko down. Kano anyamba ati abantu omukazi abantu ayira sibajjukira na face. Ayizo baje bali banda banaye nga nze sibamanyi. Ate balina n'omuzoomu bise bakubira ku simu ate nga mukazi yakubira. Hello, Mr. Semogere je baliko sebo. Nze gundi okuva ku Makerere University Hospital. Mbadde nkubuuzaako oli bulungi. Ko gwa oni ono. Nti annyonnyola n'akubira nti musawo. Nze musawo yakusala. Bali yakubuuza oli bulungi bajje tukebereko. Ogamba kebereko kyake. Lwize yankwata akando yayinza okunziramu. Kuno mutabusi. Era kiva abantu abasakamusayizi omuntu buli kimu kimuteeremu awo. Ekitali kiwundu kyakukigere nti musawo kikibera. Okyesaaga dressing. Kano ba dressing asebo. Ani gwe weemoolerako. Yo otana. Toddayo. Bannaye. Waliwo ebintu bitanyuma. Tubabuzaako amakyago onako nti natanye. Ijukira waliwo time bwetuka musawo mutaliiwo. N'omaliriza ng'eddwaliro nali akulaba alaba dda. Ne baleeta aliwo. Kakati kibanga abasabate kwa identifying kusinziira ku ndabikayo kati for example nti omulwadde w'embalabaze. Kakati lizo eyo w'embala eyo w'ekifo w'embalabe kati naye bufunayo akali identical nga bato ono abatayiri bangi naye yatana. Yatana ze. Tabula Palace Services batunda ttaka obasanga nasana ku stage yo ku master agenda yofune potent teketeko obulungi omuli amakubo amasannyalaze n'amazzi. Tabula balina estates ezenjawulo balina y'ekikandwa ku Hoima Road mayo 16 okuva mu kibuga Kampala ku bukadde 18 bw'ogyefunira eri ku kkubo wennyini. Then balina Bombo Road Bombo mu town ku bukadde 16 oba weefunira estate bagisaze badde ku million 20. Oyagala kuzimba rent, oyagala kuzimba apartment, oyagala kuzimba maka eri ku kasozi ate nga wansi olengera n'amazzi so yeeyo ey'ebbombo bagamba nti batukire ku offices zaabwe awo enansana ku stage eyo ku mastore oba bakuye ku namba yaabwe ey'essimu eyo nga bw'ojja ku screen ebisinga ojja kubanga ate obitegeera. Buganda Kumbucha kyakunywa kirungi kyenkubiriza okubeera nga ate weefunira genda mu matundiro obagambe nti banaye mu mpeka Buganda Kumbucha. Ekyokunywa kino kyatabuddwa nno bulungi nnyo era nga kirimu buli kirungo kye weetaaga okuzzaamu amaanyi waliwo oyinza okuba nga owulira olunaku lukumenye Buganda Kumbucha kyekyokunywa kyenkubiriza okubeera nga ate okola ki weefunira genda obeere nga ate okifuna mu matundiro gonna. Diamonds Pre and Primary School ly'essomero ly'enkubiriza omuzadde munawe okuba nga ate otwalako omwana. Essomero lino lisangibwawo mu Kimbejja Buddo era nga bakutegeeza nti nno balina emmotoka etambuza abaana ebyokwerinda binywevu abaana abasomesebwa ebyemizannyo ate ng'ekifo kyabwe kigazi abasomesa bakugu n'ebirala bingi nnyo. Kati bakutegeeza nti bwebagala okutwala omwana ng'oli mu bitundu byawo bakuye ku namba yaabwe ey'essimu eri 0706-28-3210 0706-28-3210 ye Diamonds Pre and Primary School awo mu Kimbejja. Bannange DJ Shani alina ekivulu 18 ku climax 18 I think next month tulirira mu naku z'omwezi abiri
wameno mention lwetandika nga 28 ala ku climax DJ Shani ow'omudigido bane mujje muwagira omwana ttu kuyinga kugira beera nuza gwe mutwalo gumu tisobola kuba gumu bbiri oba mitwalo ebi agundi wampadde gumu bbiri nesisuubi kuliko 2, 5 ne tebo egiri ebiri tebo VIP y'etaano tebo ya mitwalo 5 yes zizino wano so bannaye mujje muwagire mukozi munnaffe DJ Shan awo ku climax Mr DJ Shan ye DJ ye muntu alina titles ye Mr ate DJ Mr. DJ. Mr. DJ Shan. Okay, kale Platinum on the Spa lukulinanga the road ogenda kwango kisanga spa fe yomulembe ekola emirimu emirungi very professional and ethical. Baina massage buli kika, baina sauna, baina steam, bakola facial, bakola body waxing ne services endala ez'omubiri zonna zoba weetaaze. Nagamba sibuli saa nti omubiri gwetaaga ddagala. Olumu weetaagamu ka exercise, olumu weetaagamu massage omubiri ne gudda engulu ne guzuukuka. Ogenda basanga lukulinanga the road we Wali main branch endala eri ku Ojes Motel au Ebunga, then ku Stream Live Motel Ebunga ku Zebra enamberi 0708 28 ogenda okola shopping ey'ebintu by'abaana abadda ku masomero nga tebakusedde n'ofissawo ko kuzaakanyama genda ku Fabulous Freeman Hypermarket ku Namirembe Road ogenda okubanga okola shopping kuba kati bo bali ku back to school promo ogenda kubanga ofuna ku bay in Samsam then balinawo restaurant balinawo bakery n'okushopping ebintu byonna byewanditaaze ebyamakaago bakola wholesale ne retail. Fabulous Freeman Hypermarket. Umaze gundi umaze Apex and Platinum kale tutandike jo gwe lunaku lwasembye Ivo kubera